Akakiiko k'ebyokulonda kaalangiridde Munnakibiina NRM Paddy Kisembo ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kikuube omujja mu kalulu akaabaddewo eggulo. I declare Kisembo Paddy, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kikuube electoral district. Kisembo yawangudde n'obululu 2,612 so nga munne gweyabadde avuganya naye Fenekansi Timanyire ow'ekibiina kye National Unity Platform yafunye obululu 812. Ono yazze mbigere ebya Peter Banura eyali yalondebwa okuddamu okukulembera disitulikiti eno ekisanja ekyokubiri kyokka n'afiira mu kabenje nga nnyo ogwokuna omwaka guno e Butyamba mu tawuni kanso y'e Kikuube. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama atenderezza abatuuze b'e Kikuube olw'okukuuma emirembe mu kalulu kano. We have, with my colleagues, moved around the district, the various polling stations, and we saw ourselves how the exercise was going on. Byabakama ategeezza nti mu kiseera kino bakyekenneenya ekyalobedde abantu abasinga okwenyigira mu kalulu kano. Unfortunately, it was a low water turnout. And we made attempts to establish what the problem was. I gathered reasons from the polling stations I visited. Those are not reasons we discussed here. Kisembo asuubiza okutuusa obuweereza obw'essimba eri abatuuze bonna mu disitulikiti eno. Kikuube nga bwe tuli abalimi okusingira ddala ate nga ne pulezidenti waffe atukubiriza okuteeka amaanyi mu bintu by'obulimi ate nga ye backbone oba omugongo ogw'ebyenfuna byaffe ng'eggwanga era tugenda tutandikirawo okuweereza abantu baffe nga tugoberera manifesito y'owekitiibwa waffe President. Male nnyo okuddamu omutima ogw'ekibiina naye njagala okubajjukiza nti kati bannange abaagalwa bino ebibadde bitwawulayawula nga famire tusaba bisigale emabega waffe tusobole okugenda mu maaso kubanga Kikuube kati yeetaaga kugenda mu maaso yeetaaga nkulaakulana olwedde mumaze okufuna omukulembeze mbasaba ebyo ebibadde bitwerumyalumya tubiteeke emabega waffe tusobole okugenda mu maaso. Kinajjukirwa nti mu kamyufu ka NRM mutabani wa munnamagye Matiya Kyaligonza Philip Mbabazi ye yali awanduddwako eddusu kyokka n'alemesebwa okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda olw'obuyigirize bw'okuba amatankane olwo NRM n'esalawo okuwagira Paddy Kisembo eyamuddirira.